Mukawefube okwetegekera empaka za African Nations Championship zino nga zimanyiddwa nga CHAN ezigenda okuzannyibwa omwaka ogujja mu ggwanga lya Cameroon. Ekibinja ky'abazannyi 28 aba ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes kitandise okutendekebwa nga beetegekera empaka zino. Uganda Cranes mu mpaka zino ezigenda okuzannyibwa okuva nga 16 omwezi ogujja okutuuka nga 7 omwezi ogwokubiri eri mu kibinja kya n'amawanga okuli Morocco, Rwanda ne Togo. Okutendekebwa kuno kubadde ku kisaawe ekya Philip Omondi Stadium era Tone Mawejje ono nga y'omu ku bazannyi abeetabye mu kutendekebwa kuno agamba abazannyi bonna bali mu mbeera nnungi. Uganda Cranes nga tennazannya mpaka za CHAN egenda kusooka okuzannya emizannyo gy'omukwano 3 ne Cameroon, Zambia ne Niger era Mawejje agamba emizannyo gino gigenda kubeera gya mugaso nnyo mu kweteekateeka kwabwe. Zigenda okubaawo nina okweyambisa experience yange okuba nga situla abasambi abalala nange okulaba nti ttiimu yonna ebanga esobola okufuna obwambuzi. Abamu ku bazannyi abeetabye mu kutendekebwa kuliko Joel Mutakubwa, Derek Ndahiro, Halidi Lwaliwa, Patrick Mbowa, Ivan Boogere n'abalala.